jako akawuwo. Namutika w'enkuba badde afudde ensangi zinaaviiriddeko omugga Lukolo ogugatta ekizinga ky'Ebunjako ku ggombolola y'e Buwama okubooga ne guggala oluguudo ekiviiriddeko ebyentambula mu kitundu kino okusannyalala. Lukolo saidi z'Ebunjako pakutuva Bunjako tuli ba boda boda tusabaza ebintu by'abantu okubijje tubijje okubifulumya ettale tubitwala e Buwama nire tukyalina tubiyisa amapikipiki gafa ebintu tubitika ku mapikipiki okuyita n'ekisooto kingi ebbali n'ebbali nnyanja piki bwe yeewunzika ng'ogwayo. Abatuuze bano balajana nga batuukidde mu Lukolo nga emmotoka zitubidde nga n'ezimu zisikibwa zinnaazo oluvannyuma lw'okulemererwa okusomoka amazzi gano. Amazzi mangi ekkubo lyonna lyasala. Piki zaffe zifa zigwa buli kaseera tubeera mu ggala tetukyavaayo. Tuli basuubuzi tebikyatambula bulungi, piki zifa, emmotoka zifa. Abakulembeze simanyi ki kye mulowooza ku luguudo luno. Tubonaabona. Bano bagamba nti oluguudo luno mu kusooka gaali mazzi era nga beeyambisa amaato okusomoka wabula gavumenti n'evaayo neeyiwamu ettaka ne lifuuka ekkubo kyokka kati tekyalifaako. Oba gavumenti ekirowoozaako ki naye ekintu ekyo kibi nnyo ddala bannayuganda bwe tuli ate ng'essente tuziyina ezisobola okukola enguudo zino naye gavumenti erondera abantu abali mu gavumenti abasobola okukola enguudo. Bano abatinda amazzi mawanvu nnyo kubanga saidi eri nnyanja na wano nnyanja era obutaka bwe bayiwa wano butambula paka mu nnyanja wali e Katebo saidi ebuyiga nnyanja naye balutinze maanyi. Batubuulidde obuzibu bwe basanga omuli emmotoka okulemererwa okusala nga wano nno era kati tebakyafuna bintu mu budde okuva ku lukalu. Ne mukama waffe ajje alabe ekkubo baatuga nti alina abaana be balime balina ennimiro naye lwaki atufe batubonyaabonya balina amataka gafe bagenda bagatwala lwaki bagatwala kati balime n'emmere ffe tubonaabona wokola bwofuna sente bajja nga bagikugjako kiki. Bagamba nti olugendo lwe batambulira 3,000 kati batambulira 3,000 ekikalubiriza nnyo emirimu gyabwe. Banyaabonya lwaki tubonaabona nze sirina abaana basoma sirina bazzukulu sirina maka. Bamu baba batuleetedde ssente ne bagamba wano sirina bwe nja kukola kati tulina oluusi tufuna looni ne tubeera nga tusuubiza abantu bajje balambule naye nga bagamba tetujja bbawa kubanga ekkubo lyeyo bbi. Wabula baweza okugenda mu maaso n'okwekalakaasa basime ekkubo lino baliggale baddemu okukozesa amaato nga bwe kyali mu kusooka kubanga lulabika oluguudo luno lubalemeredde. Okuva e Ssenyondo okutuuka e Buwama tulemereddwa olw'ekkubo bbi. Abaana balwala ne kaka tugenda mu ddwaliro ensonga ya kkubo etulemesa. Baboda boda naffe tulina obuzibu pikipiki zifa naffe emirimu gyatulemerera okwetikka naffe tukyafuna kasente nga baboda boda obwavu tuli bubi kubanga osobola okutikka ekintu ky'omuntu pikipiki tejja kukiyisaawo tejja kukola etya nawe kenyini otya okugwa mu mazzi. Oluguudo luno lukozesa abantu mu kizinga kino abaleeyo mu 7 so nga bagamba nti bawa emisolo kyokka nga kati ebyamaguzi byabwe omuli n'ebyennyanja tebikyava mu bizinga kugenda mu lukalu ku butale. Kiva mu gavumenti ya wakati kubanga oluguudo lwayunula ate twewuunya nnyo kagina bukyanga afuna bukulembeze bwayunula oluguudo ntalufaako. Omuntu atambula okuva e Buwama okutuuka wano e Ssenyondo kilomita 14 n'atambuza emitwalo 3 egikujja e Buwama ne gikutwala e Kongo kitegeeza abantu beno babaviirako ddala. Bawanjagidde gavumenti okubadduukirira okubakolera ku luguudo luno kuba kati embeera weetuuse esusa obw'omulamuzi. Kulembeze baffe bakoze kye basobola naye guno omulimu gwayunula ate tumanyi nti yunula sente ezirina ezisobola okuddaabiriza oluguudo lwayo naye tetumanyi oba obuzibu buva wakagina oba buva mbana abali ku regioni tusaba batuyambe. Kintu kitono nnyo okusala wali ttaka ne muyiwaano trip nga nkaaga oluguudo ne luddawo naye kaakati balugayaliridde enkuba yeeyongera kutonya kitegeeza bwe kigenda bwe kiti bwe tufuna ebire 3 tujja kuba tetukyalina we tuyina. Mu kwogerako ne kansala w'ekitundu kino Sendege yaddeewo agamba nti nga bo abakulembeze bafubye okutegeeza ekitongole kya Yunula wabula nga kyesulidde gwa Nagamba. N'ekyamazeemu amaanyi Yunula bwe yazze yakoze ku katini nga bw'okiwulira ebima n'ebizzaayo ng'ate abantu abali eno emisolo gye bawa tuwa ekitone nnyo miliyoni
nga 5 mu mwezi ozive bunjako. Ono aweze okukunga abatuuze okusima oluguudo luno bazeewo ennyanja bakozesa amaato kubanga kati bakooye okulaba ng'ebyamaguzi byabwe bidiba olw'ekkuba ebbi. Emmotoka zizonna zirolabe basika zonna zikubidde muno yingini endala zizaawo pikiboda tezikyakola omuntu omujja Essenyondo omutwala ebuwama eyali ow'Enkumi 4 bamutwala emitwalo 2. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ettaka baliguzaawo kumpi naye kale kisinze okumalamu amaanyi emmotoka baabizizaayo kiro. Tetumanyi byafudde, tetumanyi kiki.